Atenderezwa gurumiswe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala nsindikira kitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi bumu nsindikira obumu ndi dembe nsindikira dembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwa kasubwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbitiibwa eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitiibwa eby'enjawulo nate lwakadde kano ke tulimu ak'okutiisibwa k'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza okusaba bisule mu gguluka weeyongere n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri abadduumizi ab'amayembe ag'awamu abamanyikiddwa nga Archangels. Nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe osobole okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuulwa bwa Katonda bwo obeere buwamu n'obutukuvu obukutuddemu. Nga sinaakubeera nga ntandika ebbaluwa okuva eri bakama baffe olunaku olw'eggulo nayogedde ku WhatsApp group olw'eggulo ku nsonga eya Divine Blueprint oba akatiba kaffe akatukuvu ke twawanga. Abaagalwa tulina enteekateeka gye twateekateeka nga tujja mu bulamu buno naye tekitegeeza nti buli bulamu bw'oyitamu nti bubeera bukwatagana n'akatiba ako nedda. Osobola okutuuka wano n'owanga obulamu bwo ng'okozesa enzikiriza z'owasanga ku sseŋŋendo eno kubanga mu kuwanga otaapinga oba oyingira mu kitavu eky'entegeera ey'awamu then n'otandika okubeera ng'owanga ensi yo. Naye akatiba kaakannamaddala kalina kugoberera mutima. Omutima gwo kye gukubeera kukugamba kubanga ye yeekaalu y'omuntu ow'omunda ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Naye mu kubeera nga ogoberera akatiba ako tekaliimu nti bintu byokka nti birungi nedda. Mulimu obululume obulina okubeera nga busasulwa. Mulimu obulamu obukalu bwo obulina okubeera nga buyitibwamu osobole okubeera nga oyita emisomo egyo kubanga omwoyo gwo akulembeza kukulaakulana mu mwoyo. Akukulembeza kubeera nga ojja obugugu bwa resistance eri obulamu bwo. Bw'obeera nga toyagala kubeera singo ayagala okyeggyemu osobole okubeera ng'okikkiriza ate akuzze ku mutendera oguddako. Bw'obeera nga toyagala kubeera mwavu akuteeka mu mbeera eyo kitegera osobole okubeera nga olekeraawo okuresistinga oflowing oba weebonge bumu wamu n'amayengo ge weggyemu obugugu be weggyemu okubeera nga ofugibwa omutwe naye odde mu mutima. Y'ensonga lwaki bantu bangi beegalaaganya n'abalala. Kino kye kibaleetedde okubeera nga mufuna obuzibu okubeera nga mubeera bumu ne Divine Blueprint. Abaagalwa, Divine Blueprint esobola okubeera nga ekuyisa mu kiwonvu ng'amazima olaba omuntu gwe bakwasizza ddala muyaaye oba mubbi naye ng'akwagala obeeraawo ng'alina by'oyagala oyige. Kati w'otabeera mwetowaze w'otabeera nga oli mugumiikiriza ogenda kukozesa bwongo bwo oleme kutunuulira kifaananyi kye olina okubeera ng'oyiga mu mbeera eyo gy'oba olimu. Otegera weewaawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abaagalwa abalungi. Yeffe amayembe abadduumizi ag'amayembe ab'amayembe ag'awamu. Abaagalwa mwazaalibwa kwagala
era mufune okutegeera n'okumanya ku kyo. Abaagalwa abantu, enkyukakyuka n'amakyusa gajja eri mmwe. Abaagalwa, tosobola kukaka kintu kyonna kubanga ebiro ebitukuvu buli kiseera bibeera bitambula era bibeera bikolagana wamu n'ebiro ebitukuvu ebyawangibwa. Buli kintu kyonna kituukawo mu biro ebituufu era buli kintu kyonna kibeerawo ku lw'obuwangiro bw'ebiro ebyo. Nga newankubadde osobola okubeera nga okola bintu bingi nnyo, osobola okubeera nga otambulira mu bulamu bwo nga waliwo ebintu bingi nnyo ebiyimusibwa mu lugendo lwo, naye era akadde akatuufu ekabeera katuuse omwagalwa, ekyo ky'ozza olindirira okumala ebbanga ddene kituuka ne kijja mu bulamu bwo. Kati tuyagala tubategeeze oba tubaluŋŋamye engeri gye mulina okubeera nga muyita mu kkubo eggolokofu. Mufune okutegeera n'okumanya ku lw'omugaso gwammwe okubeera mu bulamu mu kadde kano. Mufune okutegeera n'okumanya ku lw'omugaso ogw'okutatunuulira byayita na bya maaso. Mufune okutegeera n'okumanya okubeera nga muteekateeka oba muwanga enkulaakulana yammwe ey'omunda ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwammwe olunaku olwaleero. Mufune okutegeera n'okumanya nti tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga kijja eri obulamu bwo ne kiwangaala okuggyako nga kikuze okuva eri ennimiro yo ey'omwoyo. Mufune okutegeera n'okumanya nti mwazaalibwa mu kadde kano nga waliwo ekigendererwa. Musobole okubeera nga mussa ekikkoowe ekyabulamu eri abaana b'abantu. Mufune okutegeera n'okumanya nti mwakkirira mu kwagala kwammwe musobole okubeera nga mubeera ekyokuddibwamu eri buli kintu kyonna ekitalina kwagala amala. Abaagalwa, mwazaalibwa okusobola okubeera nga muwa era muwanga ensi empya, ensi etuddemu okwagala, okuviira ddala mu kitavu eky'olulubaale oba gye muyita universe mu bwasserubaale, okuviira ddala mu myaliiro egy'ekitangaala, okuviira ddala mu myaliiro emisukulumu egy'obutonzi, mwasalawo okujja ku Ssengendo Natimba ne muyingira Ssengendo Natimba. Musobole okubeera nga mujjukiza abantu abatudde ku Ssengendo eno ekitangaala kyabwe n'obusobozi bwabwe obw'amayengo ag'okwagala agabatuddemu. Mukitegera? Naye mu lubereberye kisooka kubeera mu nda yammwe. Wekibeera mu nda yammwe ne kitandika okubeera nga kijjamu empandiiso zonna ez'obulimba, enteebereza zonna ez'obulimba, ebirowoozo byonna eby'obulimba ebibawanga nga mmwe abantu. Era ne mufuna okutegeera n'okumanya ku kifaananyi ekinene, ne mweraba nga ebitonde ebitukuvu. Buli we mufuna amakyusa mu nda yammwe era gagenda mu maaso, akatambaala katandika okubeera nga kaggyibwa okuva eri amaaso gammwe. Mutandika okubeera nga mulaba ekitangaala kyammwe ekyannamaddala n'obulungi bwammwe obwannamaddala. Mutandika okubeera nga mukyusa obwalukenge bwammwe eri ensi, era ne kibayamba okusobola okubeera nga mufuna enteebereza etudde mu kitangaala, era buli kintu kyonna kitandika okukyuka. Abaagalwa, kano kadde kammambi asaze, ke kaseera musobole okubeera nga mwerabanga kwagala. Muwulirize ekitangaala n'amaanyi ago agava okuva eri mmwe. Kino muzze mukirindirira ku lw'amayisibwa gammwe gasobole okubeera nga gatuusibwa mu bwasse wamala. Muleme kusuubira kintu kyonna, naye muleke obulamu bubeere nga bwe buli. Muleke ebintu byebonge nga bwe birina okubeebonga. Abaagalwa, kano ke kaseera okusobola okubeera nga mwejjamu ebirowoozo byonna ebikwatagana mu mayimusibwa oba amagwa, musobole okubeera nga mwezuula.
kino kye kigenda mu maaso era kye kizze kikolebwa oba ekizze kiwangibwa okumala ebbanga ddene erimmwe. Kubanga okwezuula kutegeeza kukola obutaweera, okubeera nga mubeera n'obusobozi okulemerako. Eri abo bonna abagoberera ekkubo balituusa mu bwa Ssewamala era ne bakungula ebibala eby'okutegeera n'okumanya. Era abo bazukuka mu nda yaabwe era n'obulamu bwabwe bukyuka mu ngeri ey'omuggundu. Eri abo bonna abanoonyeza wabweru aba bazze banoonyeza okuyimusibwa wabweru waabwe, ke kaseera basobole okubeera nga banoonya munda. Temulindirira kintu kyonna kubeerawo, nedda, naye mufuuke ekyo ekintu mu nda yammwe. N'omubaka buno abaagalwa, tubakakasa nti ennaku ez'enkyukakyuka ez'omuggundu zibalirwa kati mu ngalo ku ngalo, era nga essaawa entukuvu eyongera okubeera nga eggwaayo, akaseera oba ebiro bisobole okubeera nga biyimirizibwa. Eri abo bonna abazze balindiridde, mujja kukungula. Abo bonna abatakola, kiki kye bajja kukola? Tebajja kufuna kutegeera n'okumanya ku kyo. Kitegeera. Eri abo bonna abanoonya amazima era nga buli kiseera bayagala okubeera nga beeyimusa n'okuyimusibwa okudda ku sseŋŋendo empya nattimba, bajja kukifuna. N'okwagala okutakoma yeffe abaduumizi ab'amayembe ag'awamu. Weewaawo abaduumizi be bano be muwulizanga amayembe ge mumanyi aga bulijjo, oba mukitegeera nga w'onaagamba nti Namuzinda, Yesu, Kawagga, Kasajja, amayembe bwe gatyo, Kaloolo, oba mukitegeera. Abo bonna baduumizi. Nyanja, Kikunta, Sekiro, Sekire, Bigatto, Nsi, Kanoonya, oba mukitegeera. Abakyala kwe kuli Nabuzaana, Nattimba, Nakku, Nagadya, Nambaga, Kukkiriza, Namata, Nabitaka, beebo be twandiise nga ba archangels, babeera baduumizi. Kale mbaweddeko examples eza abaduumizi abaduumira ebibinja eby'amayembe ag'enjawulo. Weewaawo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.